Mulio bamama. Mulio mwena bana sangaire babonako. Sangaire inno. Bana nize ngobi. Zena ndi mwana wa Busoga. Ndi mwana wa Luka, ndi mugwana Nfunta. Sangaire ino babonako. Manjeri. Okanzemu. That's a very beautiful voice. Kati ndidukiza mwe abana ba Busoga bana musituke tutambule tulina omulimu omunene gwa kugoba dikiteta tukyuse Uganda empya kuba tosobola kudduka kwa kiringo tambula abo batosobola kutambula kwa kiringo yabula kuba tosobola kwavula kwa kiringa wewalulana kyonna kyekiri sigala ng'omuvinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo tewali buwanguzi bwe bagenda kuwa waka ku sosiyo oba toli mu matipo sanokangule ku voice sigala ku kosiyo naye manya rights zo tulema kulerera Uganda gwezimba gwangalyo okidi bosiko tiyali wa choice yo gwezanya patio kuba lino gwangalyo power, our power, people power, our power, NUP everywhere. Bana mutiame muzikirize bakagwa kobe mu Luganda nenda ne bana baganda baano babenga bali kwetegereza kyenkobako kino ekyo nsanyuse obala bako mikwano gyange nsanyukidde ddala nnyo manyi yabaze bebatono naye abasigaddeyo kamaala naye mwebale nnyo mwebalire ddala Mwai Museveni afubye nnyo okutiisa abantu n'okubeera mikwano gya nga nange naye okusookera ddala njagala bakulisa timukulike olutalo lwetubaddemu mukulike n'okuwangula kubanga twawangula abantu b'e Busoga mwekubireko mu ngalo mwakikola Manonda nkimanyi wadde nga nakyemalira yazanye emizanyo gye ng'akozesa poliisi n'amagye ne mwami byabakama eddoboozi yammwe mwalisitula saawa zino campaign team yaffe abasinga obungi bali mu kkomera Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dani Magiki n'abalala bangi bali kitalya n'abalabyeko naye nga bagumu era babatumidde saawa zino baganda baffe bangi bali mu zibaraks bali Mbuya bali Makindye abalala bali mu nyingi ezitamanyibwa kubatulugunya babakulamu enjala babakulamu amannyo bali bakola ebikolobero byonna saawa zino wetwogerera saawa zino bangi nnyo balira ku nsiko naye njagala okusooka obeebaza mwebali kubeera bagumu mikwano gyange kirikirya mwami Museveni tasobola na kukibuzaabuza mu ngeri yonna mwami byabakama afubye okola kyasobola okubuzaabuza naye kimulemye n'essaawa zino wetwogerera Electoral Commission engegezaako okulongoosa erinnya lyayo eva ku postinga DR form nga njingirireyo kennyini ng'egamba bannange tetwabba bululu mulaba ssaawa zino teziwennawera ddakiika 30 naye ate nga ne DR form nayo ebalabisa kubanga ennamba ze bataddeko tezikwatagana ssaawa zino zitwogererako mwenna mukimanyi nti twawangula ate si kuwangulira ku miwendo mitono twawangulira waggulu nnyo twawangula almost every polling station mu Busoga region tumanyi nti bangi ba MPs baffe bangi abakulembeze baffe aba local government bawangula naye ne batalangirirwa nakibagamba mu ntandikwa titugenda mu kulonda kuno ne tetugenda mu kubanga twesiga akakiiko k'ebyokulonda wabula tugenda mu kulonda kubanga twesiga bannayuganda era bannayuganda ne bakikola ne batulonda yali step 1 step 2
Mwami Museveni oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okuwamba zi radio stations, mu lusooka mumanyi nti ne radio emu baali bali mu kureplayinga ebituufu ebiva ku polling station nga bakuba amasimu live, ne balumba radio station ab'amagye ne bagiswitchinga off, n'abaliko ne babakwata. Si kuba baali babbye, si kuba baali balimba, naye kubanga baali bakommunicatinga ebivuddeyo. Kuno kwe kwali okulonda okukyasinza okubaamu vulugu, okubaamu obubbi mu history ya Uganda 1962 otwafuna independence. Baganda bemge mwenna mwenna mwabuuza tikiki ekiddako. Tuli bangi ate abasinga bavubuka, tulina amaanyi, tusobola okukola buli kintu kyonna kyonna kye tuba twagadde mu busungu. Naye nga bena bagamba nti saagala kubeera mukulembeze ali violent nga Museveni, ffe tuli batemu nga Museveni. Era nabagamba tuyingidde mu kalulu kano nga tumanyi nti amateeka gali ku saidi yaffe, Bannayuganda bali ku saidi yaffe, ne Katonda ali ku saidi yaffe. Bwe mwabuuza ekiddako, ne mbagamba tulina okumalayo steps zonna, kubanga ebyafaayo biri mu kubeera written. History is being written. Tulina okubeera abatuufu at every step. We must tick every box. Buli mutendera tulina okuguyitako. Era nabategeeza nti waliwo endowooza za mirundi ebiri. Bannaffe abamu nga bagamba nedda tetugenda mu kooti, kubanga ekooti ezo abalamuzi Museveni abalonda, era bagenda kola nga kye babadde nga bakola bulijjo. Era nga balala bagamba no, tulina evidence eri overwhelming, tugende mu kooti tugibateekere ku mmeeza tufunemu ebintu bibiri. Either bagitunuulire evidence baswale basale amazima basazemu okulonda okwo kubanga kwali kwa kibbi, oba bakole nga kye basuubirwa bulijjo baleme kusala mazima naye tubaleke nga tuboolesa ensi yonna nga tubambudde. Nga bwe twasalawo mikwano gyange okugenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama from day one yali akolera Museveni, from day one yali awaka nga ye azanya politics on the side of Museveni. Nene tugenda mu kulonda kuno nga twagala tukozese kuno kulonda okubikula amaaso g'abantu n'okubalaga nti step yonna eneebeseeko at least eri well documented. Bwetyo bwe twasalawo okugenda mu kooti mikwano gyange, si kuba nti twali twesiga abalamuzi abali mu kooti ensukkulumu eya Uganda, ne kubanga twali twesiga justice, twali twesiga amateeka naddala nga gakoze, ne tusalawo kibeere ku saidi y'abalamuzi okusala amazima oba okweswaza. Era twakwata evidence yonna yonna. Naye baganda bange nga mujje mukiraba nti abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tebaalinda na kuswala, bo basalawo beeswaze bokka. Mwala bange newankubadde bansibira wano okumala ennaku 11 ate nga amateeka galagira nti tulina okusaayo omusango mu kkooti mu nnaku 15. Ekkooti yennyini yeragira amagye gabeewo wano ngebulayo nnaku 4 zokka. Naye mu nnaku 4 ezo twasobola okuputinga together case nga tukola misana na kiro, era ne tuteeka omusango mu kkooti ensukkulumu. Naye kyewuunyisa nti twali twakateekayo omusango ennaku ntono nnyo, Saabalamuzi w'ekkooti enkulu omwami Owiny Dollo n'ayita omuwawaabirwa wa gwetuwawaabidde ku mukolo, era ku mukolo ogwo mujjukira ebigambo bye yayogerako ng'alinga agamba nti ye yasazidde omusango mwami Museveni agenda okubeera pulezidenti omwaka ogujja, kuba alina bye yamusaba omwaka ogujja nga pulezidenti. Oyo ye mulamuzi omukulu mu Uganda gye twatadde omusango gwaffe. Ekyakomaawo teyamusinkana mulundi gumu, naye mu bbaluwa ye kennyini gye yawandiika yasinkana mwami Museveni emirundi emeka, ate nga muze musoma mu mawulire nti egyo gye gyali public, naye babadde basinkana emirundi emirala mingi nnyo 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 mu kasirise secretly. Era ne mu nsinkano yaabwe emu mwami Museveni agamba nja bayita twogeremu. Oyo ye muntu gwe bawoloopye obubbi, naye ayita abalamuzi boogeremu. Era ebizze biddako biraga nti abayita ne boogeramu, kubanga obutafaananako musango gwa Amama Mbabazi vs Museveni ogwa 2016 bwe bakkirizibwa okulongoosa mu mpaaba yaabwe
newankubadde bo tebasibibwako waka. Omulamuzi wa kkooti enkulu ne balamuzi banne batulemesa okukyusa munongosereza yaffe okusaamu grounds endala ezaali clear, kubanga mu mateeka gaffe basebo ne banyabo bategeeza nti Mwami Museveni yali takwalifyinga kwesimbawo mu mateeka. Naye omulamuzi omukulu ow'ekkooti enkulu yakigaana ekyo. Mujjukira nti kyafuluma ne mawulire nti batulemesa okusaayo omusango ku Saturday nga bagamba amateeka tegakkiriza kusaayo omusango ku Saturday, naye baganda baffe aba NRM bwe bagenda okwewozaako bakutwalayo ku Saturday, ekkooti ensukulumu nekukkiriza okwewozaako kwabwe. Tekyakomawo mikwano gyange, kubanga batulemesa okukyusa okuteeka ennongosereza mu kuloopa kwaffe ne bagamba mujja bireetamu evidence, naye ezimu ku evidence ng'ezirimu zi DR form eno gye mulabye kati akakiiko k'ebyokulonda gye kataddeyo etekwatagana. Ezimu ku evidence nga zi video ennyingi eziri mu 100 nga ziraga abasirikale nga batikinga obululu, nga ziraga abapoliisi nga bapakiramu obululu, nkakasa abamu mubirabye kuba tugenze tubisharinga ku social media. Evidence eziraga nti ebitundu bingi akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti abantu abeewandiisa kweyo polling station bonna balonda 100%, naye nga tuleetedde ekkooti ensukulumu death certificate ez'abantu abasukka mu 10 kwezo polling station nga baafa mu bbanga eritasukka mwaka nga balimu eyo register, naye akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba balonda era Museveni yawangulawo 100%. Kyewuunyisa nti neewaffe gye banzala eggomba mukadde wange alinayo faamu era waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba, tulina abafamily members abeewandiisizaawo nga balondera awo, ne kubanga abasirikale baali babamanyi tikati bano baba mu famire ya Kyagulanyi, abamu ne babakwata, abalala ne badduka ku kyalo ng'okulonda tekunnabaawo kuba bagendanga bayoola abantu mu drone, abalala babiri nga bakazi ba mbuto tebasobola genda kulonda, naye akakiiko k'ebyokulonda ne kafulumya ripooti nti balonze bonna 100%. Eyo evidence tugiina, twagitwala mu sukulumu, omulamuzi n'agaana evidence eyo. Kyewuunyisa nnyo kubanga ekkooti mu mateeka kyebeesaze mu musango ogumu kigikakatako okusala mu musango omulala, bakita doctrine of precedent, era kyekiraga obwenkanya. Mu musango gwa 2021 ne 2026 nga Dr. Besigye awaabye Musa awalopye Museveni baleeta obujulizi mu kuwoza kwonna, ne musango twalopa twali tetunatandika na kuwoza, naye omulamuzi n'agaana obujulizi obwo kubanga tayagala bosi we omusango gumusinga, nga linga ti bo bawandiise dda okusala kwabwe ti awo omusango kakati gubasinze kubanga temulese bujulizi bumala, kuba nomali bwe batyo boogera. Kyewuunyisa nnyo nti omusango gwa Kaggwa 2016 ogwa Amama Mbabazi vs Museveni, wadde amateeka gali kyeganakyusibwa ebiseera ebyo, ng'omusango ogwo okugwoza n'ogusala kyali kinakutwala ennaku 30. Ku mulundi guno ennaku bazongeramu kati ziri ennaku 45, naye wadde ziri ennaku 45 ekkooti ensukulumu ku mulundi guno, ku mulundi guli balina ennaku 3 naye bawoleza wiiki namba, naye ku mulundi guno ng'ekkooti etuwa ennaku 45 okwoza n'okusala omusango ogwo, ekkooti yagamba tewali budde, ennaku balina ntono, tulina okuwoleza si wiiki, si nnaku 2, si lunaku lumu, wabula eddakiika 30. So ebyo byonna mikwano gyange bibalaga nti n'abalamuzi bennyini baali si beetegefu kuwa bannayuganda bwenkanya. Kyatukola bulungi nti twagenda mu kkooti tetwejjusa, kubanga twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga bakkiriza mu nfuga ey'amateeka, twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe okutuukiriza emitendera gyonna. Naye ekkooti bwe yamala okwerabisa nga bwe yeerabisa, twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe, era nabategeeza nti omusango ogwo katugenda kutwala mu kkooti y'abantu. Era nga yisiteepu eddako kuteeka musango mu kkooti yammwe mikwano gyange.
njagala mmanye nti wadde Mwami Museveni awambye ekitongole ekiramuzi naye tukyalinayo abalamuzi abeesimbu. Kuba muzze mubawulira bagamba kati Kyagulanyi lwaki bwe bakutwala mu makomera ekooti ekusumulula ate ng'ogamba kati kuno ekooti teyasaze mazima. Mikwano gyange, bw'oba tolina musango eryo ddembe lyo, kuba abalamuzi si bakatonda. Abo bakozi ba bannayuganda era bali wansi w'amateeka nga ffe, era balina kusala amateeka kye gagamba. Ekyennaku ti Mwami Museveni buli kimukwatako amakinga sure abuduzinga abo abalamuzi ne beerabira omulimu gwabwe omutuufu, ne beerabira ekitiibwa n'obwesiga abantu bwe baabawa ne basala ebikyamu. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange, omusango ogwo twasalawo tuguteeke mu kooti yammwe. Omusango ogwo tuteekateeka oguwaaba eri abantu. Tuguwaaba tutya? One, tugenda bawa details zonna. Tugenda bawa computation obukakafu nti twawangula, era tubawe ne percentage gye twawanguza. Tulina DR forms zonna ze twakuŋŋaanya eziraga obuwanguzi bwaffe, newankubadde nga amagye ne poliisi paka kati bali mu kuyigga abo abaali ba agenti baffe be balemedde okufuna, bagenze nga bazikyusa nga bawandika DR forms ez'enjawulo nga gye mbagambyeko emu saawa zino Electoral Commission gyetadde ku Facebook ne Twitter ng'eyongera balabisa. So ebyo byonna tugenda byanjula eri mmwe, era njagala obbasaba abasebo ne bannyabo ti bwe tubagambanga, bwe tubakoowoolanga mujje musale omusango musitukirangawo. Omusango ogwo mugenda gusala mu ddembe. Ssemateeka abawa obuyinza ng'abantu. Constitution ya Uganda ebawa obuyinza ng'abantu. Baku bino ono omusajja simanyi enanga byabagamba mbu tewali mu constitution kooti y'abantu weyogerwako. Akawairo nambemu kagamba all power belongs to the people. All power, not some power. Ate ne constitution yemu egamba buli munnayuganda ayina eddembe n'obuvunaanyizibwa okusituka n'alwanyisa oyo yenna abagezaako okuwamba constitution oba okuwamba obuyinza bw'abantu. Kale nno mikwano gyange, firimbi bwefuuyibwanga ate ng'ebiseera tebigenda kubeera byawala, musitukiranga mu mikwano gyange. Kati awo nvuddewo. Ekyo nga kiringa ekitamaana mikwano gyange. Omanyi ba dictator balina enkola. Yasooka n'akola ekintu ekibi, bw'anaba mukiwakanyiza nnyo ate ng'akola ekibi ekisingawo. Ng'ayagala mugambe kino kibadde kibi naye ate kino kibi wakiriko kino naye ate kino kibi nnyo. So Mwami Museveni oluvannyuma lw'okubba obululu bw'Abannayuganda, oluvannyuma lw'okubba obuwanguzi bw'Abannayuganda, oluvannyuma lw'obbeesibako n'abalemesa enkyukakyuka, teyakomaawo. Ate n'atandika okuwamba Bannayuganda, n'atandika okutemula Bannayuganda. Nfuna ripooti buli lunaku e Busoga bagenze batta abantu, si bwe guli. Bawamba abantu emisana ttuku, babawambira mu zidrone n'emmotoka endala emisana ttuku. Ate okubagamba nti Mwami Museveni yawamba abantu si kya kulimba, kuba naye kennyini yavaayo ku TV n'akitegeeza abantu nti babayina abantu be bawamba. Newankubadde tuzze tubalaba bangi be bawambye ne tubasanga nga babasse, abalala bakomawo nga babakuddemu enjala, abalala nga babakubye ebirala. So ekyo Mwami Museveni yavaayo n'aki-owninga. Singa Uganda yali efugibwa amateeka, singa kati oyo musibe, kubanga ebyo bikolobero bikyamu. Ne Museveni ali wansi w'amateeka, tabatiisatiisa, naye ali wansi w'amateeka. Tolina buyinza kuwamba abantu. Omuntu waba alina omusango mukwate omutwale ku poliisi, kuba waliwo kye bayita gazetted detention center mu mateeka.
ebifo ebirina okusibibwamu abantu ate mateeka omuntu tebalina musiba ssaawa sukkaana 8 nga tebannaba kumuwozesa mu kooti. Naye abantu baffe babawambye bangi, babawambye kumala ziwiiki, abalala myezi. Kibalama John Bosco yetaddangamu yadde okulabika. Tusinkana buli lunaku abakyala n'abaami nga bakaaba bazze ku lipootinga baana baabwe be babuzaawo ng'omusango gwabwe kwambala bimyufu, omusango gwabwe kuwagira Kyagulanyi. Mwami Museveni yavaayo n'akyogera nti yalagira okuwamba n'okutemula abantu abo. Nga tukyali wano ekitumulinde essaawa ejja kutuuka naye asimbirwe mu kaguli abinnyonnyole, ekyo nkibabuulira mujja kirabako. Naye nga tetunatuukayo eyo, njagalira obategeeza mikwano gyange nti oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka obwo nga bukolebwa amagye ne gawamba abantu ne babatulugunya ne bamala ne babassa mu kooti ez'amagye nga si bannamagye, ekimenya amateeka. Nakyo era nti mbategeeza mikwano gyange nti tewali agenda tuyamba, si kooti z'amagye, si paliyamenti, wabula mmwe bannayuganda kennyini. Era mbategeeza ku nsonga eyo nti bwe mbayitanga nti mujje tubanje abantu baffe abawambiddwa musitukirangamu, kubanga ddembe lyammwe okubanja abantu bammwe, either babaleete mu kooti ey'abantu oba babatte kubanga tebalina musango. Ate amateeka gagamba omuntu yenna yenna gwe bakutte baba bamutulugunyiza abatakyalina musango tebalina tebamugamba, tebalina namuwozesa. So bwe tubayitanga musitukirangamu mikwano gyange. N'ensonga endala gye tulina okulwanyisa ffe ng'abantu, mmwe ng'abantu, kwe kukwata abannayuganda abatali basirikale ate ne babatwala ne babawozeseza mu kooti ez'amagye. Mumanyi lwaki bakola bwe batyo? Kubanga Mwami Museveni amanyi amateeka tegali ku sayidi ye. So tewali kooti esobola kusiba muntu ng'emulanga okuwagira Kyagulanyi. Lwaki bateekawo okulonda? Kubanga okuwagira Kyagulanyi kikyamu. Bankwata n'abantu abasukka mu 10 e Kalangala nga nze mbakulembedde, bonna ne babatwala mu barracks ne babatulugunya, ne bamala ne babatwala mu kooti y'amagye ne bagamba babasanze n'amasasi kati bali Kitalya. Naye nze yali abakulembedde ndi wano, era bwe batukwata ze banzijamu banteeka mu nnyonyi y'amagye banditta paka wano bali ne babasiba. Kikulagira ddala obumenyi bw'amateeka obuli clear. Era njagala obategeeza tewali kitongole kigenda pataasa mikwano gyange okujjako mmwe kennyini ansa yemmwe abantu. Bingi nnyo betajja kwogerako nga bannamawulire bali wano, naye nja bakunga muli bakulembeze mwe abali wano, muli bakulembeze. Bannayuganda batwesiga, bannayuganda batwesiga, era bannayuganda batulindiridde. Tekiri ku nze nzekka, kubanga Mwami Museveni afuba nnyo okubalowozesa nti kiri ku Kyagulanyi. N'olw'ensonga eyo bwe nkwata Kyagulanyi mba mbakakanyiza. Njagala bategeeze nti Museveni mu buswavu bwe nga bwe badde nga bakikola ne beetoola wano n'amagye, era basobola okuddamu ne bakikola. Bwali mutemu asobola n'okukola n'ekisinga awo. Naye njagala obategeeza buli omu ku mmwe kati Kyagulanyi. Era buli omu ku mmwe asobola. Kale nno bwe tubakoowoolanga, effirimbi bwevuganga, musitukirangamu mikwano gyange. Era mukonekitinge, mukole web,